Buli TikTok awoli tega matu sembere no video yiyo. Ekiba accounts kikomye obubi nnyo. Mujjukira ke mabegako Agatha yakabako ku maziga nga bamubieka account ye. Yembera yemne Winnie Wamma minene bamutolaka account ye. I remember bani papaza pato bane bamutolaka account ye. Nenyagalo bategeza nti ekiba account kikomye obubi nnyo mubere begendereza ate mubere bagezi nnyo. True, tuli ku TikTok kwagala kola sente ne business okulangira abantu and so on. Nayo omuntu ajja ku account yo na kusindikira message mu inbox yo na kola ganja na business yagala okuwa ali America simanya ali yuda ayogera ense zisikiriza. Ebifaananyi bakozesa ebifaananyi eby'abakazi mukitegedde bulungi nnyo ne bajja ne baberanga bakulimba. Mpa namba yo tugende ku WhatsApp n'omwe namba. Bwamana kusaba code ye namba no yensi jobo olimu no kwata code 256 tukezoli mu Uganda no jimuwa. Oluvanyuma ne wabawo code ejja kweye namba. Abasinga obungi mubeera ni namba joyina nga eri mu simu atera nga erika account yo. Omuntu oyo ngokwata code ngojimuwa. Olumalo mu code waito dakikanga 2-3 zokka bagenda okuddamu kulaga nti account yo eri logged out. Obo kitegeera. Ndito kyajinako access nga akyusa namba ng'ofirwa account yo. Waliwo mwala gola bono waggulu bamuyita Whitney B bamuteka account ye. Olunaku olwalero video eno gikoze lunaku luno lwakuna sawa zino ziri 14 n'ekitundu za akawungezi bamuteka account ye. Omuntu yemu waliwo account ebimanyaga Natasha yagenda inboxing abantu. Omuntu yomu yennyini amutwaddeko account ye ali mu inbox y'omuvuga gwe bayita Dr. Katiko gwe promotinga oyo omumpi Bawa Rashida. Ali ku account kuba account yo yomuvubuka njina ko access ngabo manyita like bya management and promoting. Asindika mu message mukute namba njimuwa manya ina business ngezo laba na yang nanga ansaba code ne ngamba watagwan. Mwegendereza account eri manyaga Natasha na account ndala la. Batita kuba na bifaananyi nga bya abakazi, batita kubanga bera ganti beru oba bazungu and so on. Batwala accounts womwera code ngomazo muwe namba code najja no ikwata no jimuwa mboroza business owedde. Whitney B bambi bamuteka account omwana dancer abamu bade mu mumanye bade wezo omutwalo nga gumu n'ekitundu account ye bagitutte kuba ngambye Sonko account yange bagitutte ebadde limyezi ebiri gyokka ng'eri mu mutwalo nga gumu n'ekitundu omwana dancer bagitutte mwegendereza account sibazitwala temugamba nti Sonko saabagamba